Zunga. Tata tawala wona maliriza. Come to mommy. So gamula ba. Yes, how are you? Long time. Kulika yajo badde wekwese. Love eriye yekuba. Olowooza you've seen her finally. Kumbe what? Kankolinde ekivulu kino. Okyogera mu ngeri yakolima oba mu ngeri? Just nze nkwagaliza. Lutalo nga weebuzizza wiiki eno. Gwabuza producer Kimura. Oshoboye Lutalo twamunyonyoko nga tukuba amasimu. Nenkola. Mpaka WhatsApp nga tunoonya Lutalo. Ekirungi esimu teyaliiko. Ebeerangako naye just oba bize David Lutalo. Kati ekivulu kituuse oba ogenda tuyisa otya? Naye kati Lutalo kansooke. Ngenda kuyisanga Queen. Wayogedde ddamu tosobola kumpisanga Queen. Nasa gwaki nze mbyogeranga. Abalabi batujulize wano bawuliddeko ekigambo bwe kityo. Anne mu kkooti y'amakeeno mwe tuli. Onegani. Kati kambuuze kati fenna boosiiba ofeebya. Nakulabya wali okimanyise wano omukulu yagambye bina beibembo. Ngutakula. Sibirimu. Anyway, kyembadde neebuuza. Kati abakyala bonna boosiiba obuzaabuza. Waneeno ku Hotel Africa n'ogenda kikwasaganya otya? Nti mbabuzaabuza nti? Mbabuzaabuza nti? Just weefuula abaagala ennyo. Lutalo nga weemoola. Naawe mwoli. Gwe just wamma abaddala bagenda okoleka playback. Naawe mwoli lwaki oyogera ebintu by'otayina just agenda akola replay. Gwe asoobye akyali mu shock. Atutunuulidde. Bakikola oba tekikola. Then oliko jajinge. Just ogenda tuyisa otya kale. Jaji soko ogezeeko oba kikola oba tekikola. Toyogera by'otamanyi. Ogenda tuyisa otya. Tweteeketeeke. Nga ba Queen. Ogenda. Kanagala tugatta wali eri otutuuzaawo. Lwaki mbagatta? Lwaki mbagatta? Ezo ziba mpisambi. Buli omu atuula wuwe. Omukulu David Lutalo ali mu kizimbe, ladies and gentlemen. Sinyiza obutamusobolamu abakyala bali emu abamusobolamu amugumira n'embeera ze. Taboneka naye kalwinde ku Hotel Africana agenda kuba ate atulaga ekibayibe officially ate kankulage kati. Kankulage kati lwaki ate nnyenda ku Africana. Katukulize ku Africana nga fenna weetuli. Fenna ba supposed few. Musa ku bantu. Ewe yogeza mwana gwe bannange abalabukidde TV. Full doors. Mbagala nnyo muveeko mpaayiriza. Tompaayiriza. Banveeko nze gwagambye agenda kumpisanga Queen. Anti bw'omuwulira. David Lutalo byeyogera babiveeko. Walemera ku nnyimba za laavu. Oyina nnyo omukwano. Tobuuza nze tunula eri Lutalo tuddemu. Ati gwambuuzizza. Nze simanyi kyova nkubuuzizza. Kiki nga olemera ku nnyimba z'omukwano? Baali bakumenyeza ku mutima. Mutima ogwe gwakaluba. Tolina bitengo. Wasigaza kitimatima. Ng'oli eno ofeebya Makimura. Ne bakwata Bukabisi Kandaga ne bagenda ne baweereza ba baby. So we've been atwalirako mama Naka akayimba nga alabira dda wakayimbidde mu laavu kyokka nga gw'olina kitimatima. Tekakuyambye muganda wange. Ebirungi by'ofunidde mu kayimba ako. Oyinza n'okwogerako. Ddi ogenze wala. Ogenze wala. Omanyi producer Kimura kye yakola oluyimba olwo. Kimura ebintu simanyi nakumanya lwaki teoli mugundi tali mama tuusi kubanga akayimba ako. I know. Anko Kimura yongera okunyumirwa no problem. Akayimba kamukolera. Inido and out do. Amina. Akitegedde kuira mu kamera. Tukitegedde fedde. Naye lwaki oyimba nnyo ennyimba za laavu? Nina omukwano mungi. Ngoyogera mu ngeri enkereka. Yasimboza ko Nino omukwano mungi era mba kubanga sifulumya nnyimba ezo ndowooza omukwano olumu gwandinja bizaamu bisatu nemba nga ndi awo nentulika omukwano ate no okaaba are you cry baby? It depends. Olabika okaaba baby ng'aganya okukwata essimu okaabawo ate mbadde mmanyi oyogera bintu bya mboozi bya kintu kikulu kati ate awo kyosukangako kupiira ombisi. Lutalo no naawe. Lutalo owakapapaala. Ali wano. Ne Lutalo gwe tulinawo essaawa zino agenda obeera ku Africana. Ali wano. Webeesisinkana wano. Awo batta omukago bafuka ba Luganda. Ayi! Bafuka ba Luganda. Bamugamba ninga akumanyi muganda.
omwe agamba munne ayina engeri gye yalina ki afro nga kiri wamu ekiti kati watandika osala ekimemeya kikyogendako just ngambako bugambi naye kino ekimemeya kyange kisalidde ebbanga eriwera nedda anko waliwo tekayo akayimba kosowimbi kutunulirawo kati awo nzaliwa ng'alina nesaidizoni kati awo nzaliwa naye ate jakumulira nga netuli kubuno kati awo nzaliwa mu vidiyo seerabyemu seerabyemu banzijamu kubayo akayimba kalomo teyerabyemu kyekasikake badisakimatukoleyoraida tunoonye david tabulijjo zino ennyimba banzijamu omanyi abo badijja balina engeri gye bakola ennyimba zaffe ezasooka wanga kyavuuka gwendayobona vidiyo ate ne saidi bani waneeno ngekoma waneeno waneeno wansi nengamba naye era olaba sayiniza akavubuka akanaaba akalungi si babi era awo nga tetunafuna haircut za sitamina ezo vidiyo mwe mwava emberebeze ezo nga bagamba booking zino zifuuka nnyingi kaka akavubuka kajja kuba kalungi eyeterekera butera okukya eyeterekera butera okukya eyeterekera butera okukya eyeterekera butera byebizibu ebyo ekirala kyendabye mu vidiyo zino nti mulimu abantu bangi bendayo mu vidiyo zo enkadde nga n'akaseera kanene omuntu wakusanga nga notoni abaddemu omwe yankolera vidiyo nengezayo nemutunyale ngamba ye mulimu abantu bangi kulwokubanga bantu bangi bembadde nabo ebbanga ddene benkyakola nabo olwawo abamu maneja kijambo abaddemu omanyi anko kijambo oyo yanzija mukyalo yawulira akayimba kange nga nkyali mukyalo ka penetrating omwo nga bwomanyi awo omuntu wanatwala akayimba ku flash oba ku cd kapapaala agamba oyo omwana waawa najja nga noonya eruweero nambuulira nti mukyalo tojja kukolerayo kyamakulu ekampala gyejja okukola ki nandeeta mu tawuni nanfuniraawo omukwano gwe nga gyembeera nga mbeereraako ne cowboy wange oyo nja kujjanga mu mukimi so nina okubeera naye mu bulungi ne mu bubi musajja mulungi nnyo awo ng'obeera saidi ki ekampala kampala bwayisa eriwa kazo eri kibwa mu kibwa nga kyakujja nno jja n'okubamuuko n'akuzaayo yali alina ka live band kati nga tujja ne tuyimbamu awo live naye ekyatwala like 1 year nensobola okulikodinga nenfuna bamaneja bange abasooka nali nina obuyimba nga 2-3 nemalayo albamu yonna moses yalaba mozart nayimba obuyimba 3 ne bumunyumira n'agamba gwe mwana gwe ndaba tolina sente naye osobola okuyimba kati kankulikodingire n'obusigaddeyo kisima kyo osimbuliraawo ate netuwulira waliwo mukulu juzi mwerabidde erinnya yali aveeyo oluweero twalina shona tugamba wali oyimbira mu kyaki wali olina kubeera mu seminaari kakati ate bagenda okulaba oli eno oli muzika papa kakati omwezi nga gumu oba 2 oba 3 omanyi bw'oba ne talenti kintu wowulira endonga evuga oyagala ogende kati mukyalo eyo waliwo father yali akola bagita youth alive abavubuka mubeeraawo ne bazuula talent ku kyaki so nga father omu bamuyita father mapeera nga yagikulira kati neŋŋenda nenyimbamu awo nenyimbamu naye tekyatwala yadde nebagamba laba omuseminaari agenda okuba nako nga awo kijjamu tannakulaba awo tannandaba kuba nali sinarikodingayo kayimba n'akamu naye nga mbulina mu bitabo naye ate saayina ezo zenarikodinga obwo bwadda nnyo nga tuyimba ate kijjamu gyeyakutwala okukola kapapaala ate awe wa era bwayise nali maze omulikodinga waliwo anti sitole enjabula anti wayina kano akalinga kaddemo keyajja nako ekampala yali luyimba nga bweruli bwerutyo nga bweruli naye kati okwongera kugaziyamu ku story waliwo gayi bamuta
MC Eddie. Sabaddeko manager wa Fresh Kid. Omulenzi oyo kati yali ayimba. Ngenda kuduuka alinga otugule ebintu. Ngenda kuduuka ali. Okyali Luweero? Kyali Luweero. Emboozi yenyuma sina emboozi ye walala yonna yabaye Luweero. Ngenda kumanyi. Wamulabako? Mumanyi. Alinga wa myaka nga 25. Tumusinga obukulu. Naye mu reality baba waffe nnyonnyonnyonnyo. MC Eddie tugenda kugatamula eni z'abakimura Mr. Moshe eyo. Agwana kati. Moshe asinga kati obukulu. N'Eddaga bali eri waggulu ku optop. Layira Kimura ya kubanga by then nze nali noonya emitwalo 6 egirecording oluyimba. MC Eddie nga ayina edduuka ayina n'ennyumba ayina n'amaka nga ye Don Dada ate kuva dda kasajja kakozi nnyo kabeeramu n'akasente akaaga kaakati nasanga yalina omuzindalo wano ku dduuka nempulira endongo nga mpulira bagamba olwo nalulikodinze neŋŋamba nange mbagambe ndi muyimbi nensiba omutima nemugamba omanyi Eddie nange enyimba layira oyimba yali ananagiramu ajja ayanguyamu ebigambo bw'ati nimugamba nyimba njagala ontwale ku studio nangera kukutwala nandeete wa Mozati wa Bakuli okuva e Luweero kati wa Bakuli nalaba studio nenteesa ne Moses yali akolera emitwalo 12 nemuganze sina gye nyinza kujja sente nga nyingi okamala obukamazi nemuganja kusobola emitwalo 6 nenzirayo mu kupoota kwange nenziro nempoota. Awo ng'otandise okukola eno muzi Washington Bay obanga tonna? Nedda. Asakola mu Washington Bay. Tokolangako mu Washington Bay? Kati nina mwatemezaako n'emmotoka y'omusajja nga mukola nina mukwano gwange. Ye yali Kanaabe? Muganda wange. Ye yali Kanaabe nga bwe njagala okulya Rolex. Bamuyita Miki yajingulira nga sisobola kubaamu yadde n'enkumyezi ezisobola okwegulira Rolex. Naye nga Mozati akyaliyo? Yes, of course gyali nina n'olimba kifo kyekimu? ya shifting ali side ze banange Rubaga side eyo Rubaga mundawo in fact ngewa meya Lukwago around there wali kati tato oli mu Kampala walinga ofidingira ku Rolex kwe kunyirira kwe tulabako kati Rolex n'omuyimbi upcoming toyina wobaawula ne bwolikolotya gye buva ne gye bulaga toliddira toyina maanyi toyina buyinza busobola kwawula upcoming na Rolex. Waliwo gayi sijja mwogera linnya yagenda ku mudaala gwa chapati nagamba nkoleranga bulijjo kati netutula kumbe cowboy ne basala chapati bbiri chapati 8 nendowooza nti agula family oba baagala nnyo chapati natula wali ebbali nakokuloine nga naga naye mwana wakendeza saizi ya chapati yezu tuyamatira kati gozi upcoming ne chapati awo Eddie akulese wa Mozati ozeeyo pambanya obusente obufune nedda nalina obusente nzijukidde nali nva mu manda njala kyusa mulimu nga nkozeeyo obusente bwange mitwalo nga gigyo zirikodinga ennyimba zange nga 2 kakati omanya amanda ffe ensawo twagitunanga 13 ekinene ensawo enamba ate eriko omutwe gwenkana ensawo si bino bye batuguze ennaku zino mune si mingi 26 ensawo yali ya 13 ewaffe Luweero kati ensawa zinene amanda ngagula emitwalo 6 kati ate nga kiki anti ennaku zino baakisala luli kyaleensawo bwetyo eri gye walabanga engatteko empanvu oba oyitidde sayidi za ndabe sayidi za 40 eyo osobola ogifuna ku 9 kakati teebereza ffe twazitunanga 10 yalinnya neetuka ku 5 kyalo kyonna nekyo kyamanda nga gwe mulimu gulimu sente nosanganyimba 2 nengenda nendikodinga ewa Mozati olwo obuyimba obwo mbutwala Uncle Roger we yandabira manager Roger Sijambu we yabuulirira nakulaba n'agamba ojja kuba watabu n'agamba yajja nnoonya paka ne bamugamba MC Eddie
najja n'ayita MC Edi n'aŋŋamba okimanyi waliwo Gaye avudde Kampala akunoonya. Olonga Gaye ali e Kampala Jambo akola mulimu ki? Yali ayogera film. Palo Prophet. Kwe bayitanga VJ Palo Prophet oyo. Nga mwenna ne mwegwako nga layini ezo oli wa firimu oli wa nyimba. Yankolera ebintu bingi nga nze sibaamu na kasente kubanga mu Kampala okujjamu najjamu n'emitwalo gyange emeka. Ebiri. Ate nagisaba wa Honorable Rebecca nagenda amaze okuwangula akalulu. Amaze mva ku ssomero maze okusoma ndi muyimbi. Siri nenjagala genda kuyimba nina obuyimba ku CD nentwala CD okulika papaloko. Nangamba ekyamazima. Nina abalonzi bangi n'ebintu bingi ebinsumbu ennaku zino. Kwata transport ono. Oddeyo tujja kulabagana. Nze transport gwe tomanyi kyeyankolera. Nagamba bugezi n'emitwalo ebiri ngenda Kampala. Gwe bamanyi. Omanyi abantu abasinga jjukira kati wano ogambye Sijambo akulabye alina waakufunidde w'obeera. Olumu nyumya ku mboozi ey'omu maaso noddako n'emabega bwetyo tyo tujja gikwasaganya eno yo tebaakukoowayo gye wali obeera gye yali akutadde kakawubo yakataddeyo bakukuumekuumeko tebankoowa omanyi nze nalina empisa ennungi n'okukola emirimu kati nga bwe mbasobodde kukola mirimu mba n'empisa ennungi nga kizibu okumala gankoowa kizibu okukwatira mu nsobi bagambe akaana kano bw'oba ng'omanyi ogenze wantu okyadde olina okuba n'empisa ennungi olina okuba n'omanyi okukola emirimu baleme kwetamwa nga bukyali so naye emabegako nga tannandaba okuzuula emirimu eno gye napootera nawa egiri emitwalo ebiri egyandeeta nali nsijja ate wankolojo olwo tannandaba nali nzija noonya baaba wange sisita wange nga yafumbirwa ebwayise ku lwekazo naye nga tewali ssimu manyi kimu nti ali ku lwekazo awo talafiiza ogamba ngenze Kampala ekijja kijja namunoonya nasimbula e Kampala omanyi bw'oba onoolinnya emmotoka ogenda e Kampala edda teweebaka osooka n'ozuukuka ku bbiri ne bagamba ani oyo agirani anti obudde bukedde ne bagamba ddawa tewazikyalizawo n'ozuukuka ku nnya n'ozuukuka ku ttaano olunaku luna teweebaka paka we bukeerere 11 12 omusana ogutunulako paka weguvaayo odduka 11 odduka maama nedda obudde omanyi takisi zimanyi okugwayo olimbalimba gyobera bo bolimba tebategeera kali 12 nali ntuuse e Kampala remember wano ku kidde ekazo ate bw'otuuka eri mu maaso ng'obudde ku Edeni awaliwo ekidde ekazo otyo ne bw'ogenda eri era waliwo ekidde ekazo kati oli gw'obuuza nti bannange ate n'erinnya mbuuza maama Jama bali bamukazaako maama Jamal balisalako Jama ne gwe mbuuza byembuuza byali bya kidongo nnyo mu tawuni obuuza otya maama gundi mugenda maama Jamal tewali ssimu tewali ki abeera abangamba abeera ku lwekazo what tolina kyomanyi owa takisi n'akutuusaayo bantuusaawo ebwayise awali ebitaala kati naye mabegakaawo ku petrol station eri awo kati nga nze awo bangamba eri ekazo liriri kati remember erigenda ekazo wali eddala erigenda ekazo n'eriyita eri nerigwa ekazo nga byembuuza byonna nagenda mbuuza njukunju mu bwayiso omwo njukunju misana salya kya misana nagamba bwendya ekyemisana nga sinnalabawo nemulwa ezinzizaayo ambere n'akasente kange kano awo osigazaawo nga mmeka bali baleetera 3,000 osigaza gumu kasanvu gumu kasanvu nenoonya lunaku lulamba kati olunaku ziba etuukanga saa 12 kwemu nyambukiriza yeekazo munda ngamba kambuuze gano amaka agasembayo kati nga mpulira abaana basula mu bidumu kati nga mpulani nze nsulemu ebyo ebidumu ebyo mbaddemu enkya munoonye buto naye omwana gazajja omuzanyabo omanyiko ku maama Jama agamba maama ki nga tebabitegeera nabitegeera komukana ne kagamba buno obwana obubakira emboozi z'abakulu nze waliwo Jama gwe tusoma naye eyo yekka gwe mmanyi negamba maama banyamba omwana antwalewo ani akuwa omwana we kusaawa emu okitegeera ne munne Katonda n'omukisa nze naliko omukisa naga kale mwangu we yakutwale nantwala ku ssomero
nga omwana oyo abeera kumpi yakusomero lye basomerako nga babeera kumpi ate n'essomero kyekyanyamba ne bagenda ne bamuyita bayita mwana abazadde tebaaliwo omwana nga nakoma okumulaba nga kaana kato yajja nako nga kakyayavula nakwavula naye erinnya ne limukalako kati nga muvubuka asoma n'okusoma alinga mu P5 alinga mu bannaye nga simulabangako sisita teyakugoba kakati bawa sisita teyajiga bantwala ndiscribinga baba wange bwali gamba yes yoyo weruwero yes nga bantwala ewaka tobitegera naye ng'okkiriza nedoli bali bennyini be bakkiriza mugamba weruwero yes weno amanya abantu we bati yes tubamanyi nga bantwala waka baba yansanga ntutte mundu nangamba gwe eno wategeddeyo oti anga mutufuuli mutasobola kubelieve naye bampisa bulungi nnyo mu ngeri yesobola kunnyonnyola ne muko bampisa bulungi nnyo yali yazimba ennyumba ruumu nga 2-3 naye ng'ezimu teyazigusa nga yaleka ruumu emu awo n'obupangisa nga mwe babeera asone sente ezizimba omanye embeera eyo kati nga nina okusula wali abaana basula wano ne mbakaluubirira limemba kati ne batandika okubeera nga tebakyafumba kyaggulo bambi ku lwange tulya kyamisana kimu kyokka ekyo kyetusobola okuliira wamu enyinyonyole ekibannange naye ne baŋŋumira kati sisita awulira agamba bbaawe nti ono oyo mwana ayimba kuba nali namubuuliramu nga mubayimbiramu namwawo bo nga bamumatira naye nga mukotabafaani bange nga bo bamumatira kati muko bamugamba nyimba abirekaawo nkeera nengenda nenoonya emirimu banemirimu tegirabika nanoonya emirimu mu Kampala nga nkyama buli kakampani nga nkyama buli wamu saafuna mulimu. Oli mu myaka ngemeka? Nalinga 20 ndowooza. 20 wali okay. Nalinga 20 oba 19. Otyo? Kati tugenda mukolo mwangamba. Bangamba oyimba muko. Konze muko nyimba. Eta sidiyo. Njimuwa. Atwaleyo mu town awuliramu. Mu bizinda ebinene. Yadda netegereza kwati. Muko goyimba ezo nyimba zempulira. Mukakaza goyimba ezo nyimba. Musajja ogenda kubeera wakabi. Okimanyi ogenda kubeera w'amaanyi nnyo ku nyimba gy'oyimba. So nanyamba bulungi nnyo. Netufuuka family emu, netufuuka ate ba mukwano nnyo nga sijje kwe kwali kapapala. Kwe kwali kapapala ayi mukama abatusosola. Nekananda buganyizibwa kuba album yemu. Ezo nanga gwayazewa. Of course. So yawulira ennyimba n'agamba wow. Nga comparing ennyimba z'abayimbi bamanyi n'eza mukoddomiwe ng'alaba ennyimba zitambula. So Lindako ennyimba zali waste with that production betuwulira. Yeje muwulira yennyini. Tebazi mastering amu yadde. No, already yo producer nga ya mastering ebyo ya producing ya mixing. Mwakola bukozi video. Twakola bukozi video zenyini nyini kapapanga bwe ziri. Brad. Nenga ekyewunyisa bwe manya okuwuliramu. Awo kapapala afuse hit. Kapapala afukira wa hit go wategero kyanti kati abantu bantegedde. Mozart anyambako atandikira ne radio zineza wansi zineza wansi atwala ku nabweru atwala ku UBC atwala ku UBC waliwo guy bamita Bob King ngalukubanye ekireyeyo atwala ku Kachiri FM ngalaze zizasobola kakati kumbe abantu bawulira kati Kayemba solo honorable Kayemba awulira akayimba anonya Mozart anonya bamugamba kijambu amanyi oyo omwana amunonya bajja ku Mozart agamba ffe twagala kukumanejinga luno oluyimba bisobola okufuuka hit Mozart kyekigani bannange nga kangende wa Mozart kubanga yabadde anfaako kati tusooke tugendeyo mwogere naye tugenda wa Mozart nga boogera naye nga tutandika wiiki ezi tukola video mba mpita mu tawuni omuntu ambuza bigere buli wamu abantu bakunganye balaba akayimba kange
nampulira njala bagambe yenzu kayimba mundaba yoyo yenze nampulira ng'essanyu kakati biseera bye wali olimba nti muzimu gwa nanca kakati muzaati agamba akayimba kaffe kakwatanye kakiri akayimba kakutte eruwere ewaffe nga nti buli gwe bagamba nti oyo mwana weeruweero ayongera kagaba akayimba ne kakwata nnyo muzaati ategeka sheezi ekakiri neruweero ng'agamba David Lutalo versus muzimu gwa nanca. Muzimu gwa nanca yayomba Masekuro yayomba ng'agamba lwaki munteeka n'omwana atayimbangako gwe simanyi na kumanya mu bice shoni obusente butono watu ne tutuuka eri ng'akayimba kange k'amaanyi nga kalinga akake oyimba lwasooka okulinnya ku stage abantu ne bakuba endulu twali kakiri nempulira nga mpunze nga neebuuza lwaki bakuba endulu kiki kyembadde olwo kati ekyakabi naye abantu ne basanyuka nnyo ne tugenda eruweero ne basanyuka nnyo Masekuro bambi n'afuuka ate na mukwano gwange akayimba ne kakwata nnyo nosimbulirawo nensimbulirawo kati weetuli ebigere bino weekend ejja ennyimba zinene ogenda kuba zonna zonna ozituwa I believe abantu basuubire stories nga zino obeere ng'ozibasengekera abantu ki be tulina okusuubira ku Kabisi ka Ndagala ku bayimbi cream yekka kuba twagala tuwa abantu ekintu ekirungi ayingire okuva watula kubanga show negenda kubeera live buli mukwano gwange buli cream yenna agenda okunyimbirako tuli mu kurehasinga buli mbadde saagala kyogera naye kansazeewo kati nkyamuseemu kale njala mbawe surprise eyo naye nga buli muyimbi live teri bya CD teri byaki tubawe atalinaamu za live abasinga obungi okuleka abatagenda kubeerawo mu ggwanga naye abasinga obulungi abalungi tukoze rehearsals ndowooza kyawulikise nga kiri sweet buli omu ayagala mu butuufu akole tubeereko ne show nga concert naye nga buli omu ayimba live at least 80% ebeere live si 8% 100% live era tegenda kubeerayo pull off twagala omuntu kubanga Uganda tuli talented tusobola okukikola so tukisobola abayimbi kakusala ekirimya waliwo abayimbi bangi betulabyeko nga wotunuulira omuyimbi nti David Lutalo oli gwe tubadde twogerako gwe tubadde tunoonya mu video n'otunuulira ne David Lutalo essaawa zino ng'ayingidde celebrity realm eno alabye ku ssente azikutteko azitereseeko azikozesezzaako abasinga bwe batuuka eno ne bayimirirako ku stage abantu ne balaba abantu nga babakoowolera alina akamukyukako naye abantu abasinga betwogera nabo bw'oyogera ku David Lutalo naffe David Lutalo gwe tumanyi olina owakati tewalinya difference kiki kathin line kyakali awo abamu ke batasukka kyendowooza okutya Katonda kikulu nnyo nga oba otya Mukama waliwo ebintu byotakola ogamba bino bintu byansi biggwawo leero lwaki mbeera neefuula ow'ekitalo ate amalala gakulembera ekigwo kasita otandika olulalala olwo suubira ekigwo ekyokubiri ekyokusatu Mukama Katonda lwaki kimbuuse mumaaso kayagala nkiwe bantu bange kukimanya okyo gye wakulira bakuza batya bwaba bakuza bwe batyo ensi era bejja kugabana nga ne bwofuna ebirungi birina okuvaako kubanga tomanyi we bahandolinga bintu. David Lutalo wali obaddekawo omuntu n'akwogerako ekintu oba kabe munnamawulire oba ogenze ku performinga wantu ennaku zino tulabyeko juzi Edirisa Musuza tukimanyi musajja musiramu mwana n'alyoka amuyira omwenge ng'ali ku stage performinga ebintu bino eno point ejo Producer Kimangambye yali soda oba yamulaba atya nti yali soda ffe twalaba omusajja nakuba omuzindalo kwanga omuyiridde soda gwendekaako point ejo ng'oli mu point eyo ng'obitunuulira how do you like go or reacting otya byo binyiiza sijja gamba nti bisanyusa omwana akusala ekigambo n'ogamba oba munoonyeeko naye kati nze I don't fight back kusinziira ku okimira ku ddiini gye nsoma ku Katonda ntya gye mutyamu
omanyi tuba tusaba Katonda wange onwanire entalo onyambe Mukama Katonda wange kati ate wajja obuzibu oyagala owerwanire kyokka wakola endagaano ne Mukama akulwanire bw'oba weekaniikirira ng'akuvaako ng'entalo zo odda mu kisenge n'owekubira endoolo otyo naye era emirundi egisinga entalo ezitali mu Katonda teziwangulwa kaakati naye mu mbeera eyo wabusungu banyiiza nze waliwo faani yali yajja nanjiira soda mu ngatto bwati wangi taata soda oba gwali mwenge yes gwali mwenge in fact nanjiira omwenge ng'oyimiridde n'aveni najja oyimba booti najja nti kyekyo kyekituuti ekyo yali wansi naavudde tukutukutu nenjira bwe nti abaana omanyi tubeerako abantu nga tebaagala tumanyiira olwokuba bo batuwa ekitiibwa kyaffe tuli bamukwano tuli bantu kyalaba nga togwanidde kukola ki kumanyiira nembaga nedda mumuleke omanyi tuyimbira abantu nga bakyamuseemu so ekyo kisuubira kulwokuba abantu boyimbira baba bakoze ki bakyamuseemu ne bamuleka n'akomawo ogwokubiri nemulaba ninga mukanda w'omusajja ono kyagenda okukola mazima n'aleeta engato nayo so kaakati naye nakizuula nti nakizuula nti si buli bantu betuyimbira nti bonna baba bafaanizi baffe eri omuntu fine ojjuzza abantu bangi naye ng'olinamu abantu abatali bafaanizi bo ate bagamba ye leero oweewanyuma bagambye David Lutalo aligindi tugendeyokko si faaniwo atamiiriddeeyo waliwo ne bano nti kangendeyo ndaye leero kano kanaakola ebintu bwe biti ebiringa ebyo so si buli wetujjuza abantu nti bonna baba bafaanizi baffe era nze kyenkola ennyo ennaku zino okulanga nkakasa mwenna nti in case gozze tonjagala ogende kugamba waayi sajja tetukaagala bulungi naye kalabika kalina ensonga so nsuubira omusingi ogwo gwe tuba tutambulira naye bo banyiiza abayimbi abasinga abamu tubabuuza nagamba nze wali kukakola sivaawo nze waneeno wenkwata ku ccupa ya bbiya ayizolo newabeerawo oli n'agamba songa nawala neogalaali n'agamba nti nze nga sineyo kyamwiro tolina kyoŋŋamba okozesa ki tewali sitamirangako bukyambaawo buli kyoŋŋamba mankiraba buli kyenkugambye mankitegeeza bukyambaawo sitamirangako sinywangako omanyi okutamira nasuubiza mami wange omanyi nina ebintu bye nasuubiza bazadde bange kijja kukola kino okulanga mbibeerako sijja kukola kino nfuba okulanga mbibeerako oba obutonotono ndaba nga nsobola obwetuusaako nokireka bulesi nenkireka nojja nobaawo obeezi woba kiki kyokozesa okusaba kwe kumalako stress n'ekyokubiri omanyi stress ate ekyokubiri zikiremesa nosalawo kuno webaka bweba omwalidde ebintu bya Lutalo nandibadde ŋŋamba nti oba kyoba kalekaleko ate stress bwoba nenyingi ate tekisobola stress kakyako kwe kubeera ng'otambulako nemikwano gyo nemutambulako nemunyumirwa obulamu waati kati ate bwobeera ne stress webaka bweba sitosobola kuva waka oba ofunayo ekikyala awo nekikunyumiza nyumizamu byebyo byennyininyini era byebimu byembadde ntambula stress oba oyagala osobola onyiiza obunyiiza omuntu funayo kibebi nekikukwatako nekikumasajingako mu nviiri oyinza omulaga ennaku yo ate etali ya kiseera ekyo so ennaku ofa nayo bwomu ofa nayo kubanga nze ekisooka ku mwenge kyenawulira bw'onywa omwenge olina stress era tezivaawo bw'omala okuggwawo nga mubakagana n'ebintu kyekyo tetwabuuzanga kogwe sijja kwebonyamu nemba nebonya naye siganya abanywa onywamukko naye nze sisobola sisobola kyagaana bwekintu bwekikulema okkiriza naye nga wagunywako nekigana sitrayinganga nako omwenge gotatesitingangako Lutalo ogamba otya nti mubi sigambye nti mubi omulabye naawe munnange kati kankubulyeko background yange mami wange musiraamu dadi wange mulokole
soka tosubira osobola okutebereza bwe nakuziba awo wombi tewali naye kiba kizibu nnyo matiza omuntu ekisooka okola budde bwa kiro most of the times ate bimami abiganye nabyo obuvumu sinabigaanako mbigaana mbeere nange bw'obeera ne stress lwaki mba nonyanga nina stress zange sola ba nonyanga ndi mu masanyu ng'oli musanyufu ate kati siri muntu mukulu lwaki ombuuze lwaki nga owedda tonanaagira kati osobola okunjawula kati mbuno kyayi ayinoberamu amajaani sukaali ne suwani girako ekikopo era awo otayiseewo kwate sigalire buli kimu kinnemye kati era sigalireko bane temunnenya nnyo kansigalirbiberanga bimeka mu mwezi kale no sikola for fun saagala nnyo okola bintu for fun kabere music simukola for fun you do it for what music wali obaddekawo ng'owandika oluyimba n'olowooza ku mukyala gw'olina mu kaseera ako n'ogamba kana akayimba saagala nnyo bakirowooze bwe batyo kubanga era tetujja tegeera kayimba kinogamba wewabayo omwami ali mu situation ng'eyange osobola okumpaako kamu kenjagadde n'omulala nampayo kamu kenjagadde oluyimba ne lunyuma koyina neŋŋamba nti omwana alina ebimu ebirungi nenkomaawo nesigenda nnyo ku kyenyi nga tekinnyumidde ngasigenda kusobola ebintu byo nga 23 kabisi kandagala kunywa kabisi kandagala tunyumirwe Hotel Africana jene ya mitwalo 3 VIP mitwalo 5 tebo milioni 2 tebo osobola okuba toweza sente zigula tebo kuba tebo ya mirundi ebiri eriyo eya family oli ajja ne family ye taagala bantu balala ayagala emboozi zanyumya zikwatagana na family ye nebayo omulala nga yayagala tebo kutuula kunyumirwa kati waliwo tebo oyina tiketi emu oyina mitwalo 2 kyokka oyagala kutuula ku tebo remember tebo y'abantu 10 kitegeeza waliwo tebo zemujja teekako abantu abagatte mitwalo 2 muli bana mwekka muli basatu mwekka temuweza tebo twabaze nti mitwalo 2 omuntu asobola okufuna tiketi eyo emutuuza ku tebo nze kimura Caroline Maka fe tuli ba tebo yaffe bagavimbamu mwetaga n'emu kikyo kyogerezaako isaawo kiyiseewo ddi opaaki wamanga 23 that is next weekend sigenda kubeera n'omukulu wali wonna bolamba soko tiwemuka kapera atwe kayimba nze ate wendi oyinza okudaaga nyimbira wendi oyinza okudaaga kyosaba kyenkuwa nyimba kabisi kandagala konna tukanywa kawoomerera animanya ekibize bwenjagala n'ogubola bulema nderera bwe nkulaba nga ndaluka nga byonna byensiba ate toke wakalaluka emekano nga weze nayogeddeko ekitali kya bulalu nayogeddeko ekitali kya bulalu naye nga bannange owedde nnimba kumanda wesalako ekigambo nedda mba nenjogera mazima naye nga bwe tuva ku Africana tugende Mukono tugende Masaka tugende Mbarara tugende Mityana tugenda Kyotera tugenda Kayunga bannange kigenda kuba kikulu omanyi wempulira ebintu ng'ebyo ku muyimbi nga gwe wensaasirira omukyala Lutalo kati awo aba atambula naye oba muleke waka n'amulinda n'ata professionally tukireke boluyo Unataka nyoka umini